social media kuliko ebintu bingi kuliko n'ababombye mu ggwanga Uganda kigamba nti luutu yadduse mu ggwanga Uganda oluvannyuma lw'okuwulira akazito tujja kuba tubamulagako mutegere luutu yani gwe twogerako abamu bagamba nti nkigambibwa nti aliko emisango emitirivu okuva ku gundi omanyi njagala okukubya General Rais omulanga gye n'omuwozi Kanerugaba nawe kino kankikugambe waliwo abantu abalina ebifaananyi bya President Museveni nga kasita afuna ekifaananyi ekyo akiteeka ku status ye bw'akisa ku status ye n'anyigiriza abantu olw'ekifaananyi kya president n'atokyalinga abantu olw'ekifaananyi kya president nabba abantu olw'ekifaananyi kya president takwatibwako tiwakitalo nnyo n'atrafikinga abantu kubanga alina ekifaananyi kya president abantu bangi bakodde mu kifaananyi kya president ebikolobero bingi nnyo n'okucunya bannayuganda otandika okunoonyeza ku kino nga mwana onoonyeza ku bugombo buli mu mmotoka munoonyeze ne ku jaketi z'amagye ziri mu mmotoka omuntu ateeka buteesi wano kijaketi naye yisanga wayagala traffic agitako nga wayagala amanyira buli omu ekijaketi oluusi yakigula na muvumba kifaanana ekyamagye oluusi yakibba kuwa amagye mukwano gwe abala abakazi bayambalanga ebijaketi ebyo ndowooza beekwanira abasirikale baagala abasirikale okukamala abasirikale muli katale ennaku zino abakazi babagala okufa n'olwekyo General Rais tukusaba nejjeno Kamuwozi Kanerugaba tulina okukuuma legasa ya President Museveni nga nnambulukufu kale bakikolere ki balonyereza abantu kigambibwa nti Mr. Luutu oyo omusiguze kazibwe right now era gwolaba omukyala gwakyuse nanga muntu kumukumu essaawa zino ngenda wa Balamu ngenda wa Minister Honorable Balamu ngenda ne Aji Kintu taata wa Nisha saagala asigaleyo omusajja atuyekubya ddendulu mufida baamu abaana b'ebbaluwa baazimu omukazi yamulemesa okulabirira abaana omwana we baamutta musajja atategeera kati tomanya statement bagimugirako awo n'asigala ngenda naye kati nejjajja Kisaye tugenda wa Honorable Balamu lwa nsonga ki omwami ono Luutu alina ekifaananyi kya President Museveni kigambibwa mbu alina emisango mingi nnyo ewa empijaawo ku district gyonna giri mu ttaka ku trafficking abantu kukola bitya naye tayagala kugambibwako kuba alina ekifaananyi kya muzeeyi alina ne buno twateera embundu obuntu obwo kakati wakyalira bw'omwogerako ng'akuba essimu hello don't talk to me again please gwe you will see me you try me again you will Luutu mulekerawo okukozesa ebifaananyi bya President Museveni kwe mujja n'amaanyi ageeyagalira ku bakazi b'abannammwe mulekerawo ejjoogo mulekerawo effujjo kubanga olina ekifaananyi wakimamuddeko ku status yo ekifaananyi kya President wakimamuddeko ng'okwirakwira abantu batiisatiisa kati eggwanga yadduuse embula kigambibwa nti mukyala we mulamuzi era yabadde ambwanguyira okugira fayiro DPP ekimwalo fayiro wadde tannawera yitemu ne basanctioninga state ojabye otya state Anthony sayininga fayiro eyo wadde tannaba badde bakyanoonyeza naye twatuse mu kkooti nga tebalina na bujulizi tutuuse mu kkooti tebanoonye state yabagamba dda fayiro tegatta babuuza omukazi weerizi bujulizi bwobadde ogamba bwali tulina ekigoye kyebasooka omwana omukwatirako ekiwero ekisuuka twakitereka emyezi mukaaga emabega watereka otya ekigoye tunayawattu ekigoye essuuka gyobadde osuulako ne Aji ng'omwana wamwagigo tunayawattu ekigoye kyewatereka ng'omwana teyaloopa teyawenyera teyavaamu musaayi kyokka ogamba mbu kyebamusookerako ddala please musibe abaana b'abantu mama wano omwana yazirise mama wa Ali yazirise n'agweri sukaali zamukube ne pulesa Ali naye ayina maama we yensonga atukiremerako waliwo mukwano gwe mulala yafudde waliwo omukyala mukwano gwa Ali yafudde eyalabise ng'agamba nti yagala kufumbirwa Haji bamuyita lavumase omaze okubeefa ku social media Haji bye tugenda omuwaggo bimanyi twagala tumuwe ennyama etaliimu ggumba ennyama abikubye ko naye omukyala